Ddiiru Muhoozi gy'abadde abala ebbanga lyonna era ng'eno asuubira okuba nga yebadde yinza okumutaasa okusobola naye okututwaliriza nga kitaawe avudde mu buyinza, alabika ndowooza afunye akamwenyumwenyu ku matama, naye nga nze nyinza okugamba nti ekyo nakyo tekimutaasa, kubanga waliyo abaali bakolaganye ne US ate era still nga okolagana ne US tekitegeeza nti oba okolagana na America tekitegeeza nti oba ofuuse muganzi, kuba si yasoose. Kakati munnange UPDF erabika egenda kufuna ddiiru oba yafunye dda ddiiru mu Gaza mission, Gaza eri Israeli Palestine. Kakati munnange UPDF yafunyeyo dda ddiiru era wano nyinza okugamba nti Muhoozi ne kitaawe bafunyeyo dda ddiiru ey'okutwalayo amagye ga UPDF, kubanga wano Uganda tuyinza kugamba nti UPDF y'Abannayuganda. UPDF yaabwe abo ababiri era ekuuma bo, era ne baawulamuko SFC ne bongera okubeera nga bakikastomizinga ku sayidi yaabwe. Kakati munnange SFC eyo yeekuuma ebyobugagga byabwe, yebakuuma, yeekola buli kimu, yeewamba abantu byonna. Kakati bano bannaffe abalala ne babatwala okubasaggulira akasente, kubanga era ddiiru bwe bagiyingiramu bwe tolowooza nti sente, ekyo kitegeeza sente ekisooka nti egyeraffe eri baligenda kukola sente wabweru wa Uganda, naye ate esente newankubadde nga emmundu oba ebyambalo na buli kimu, sente za wa musolo ffe oba na bya bugagga byaffe eby'omu ttaka, naye sente ezivaayo teziriiko budget, nti oba zimanyi sente ziraga wano, zonna mu nsawo, zonna mu nsawo. Abo kyova olaba nga be bakozi ba gavumenti ababiri abeetaagwa okusooka okukwata jjeeke, tubabuuze sente zaffe ziragawa, Kyagulanyi yabyogerako. Byonna musimbi gwaffe gulagawa, ebyobugagga bwe tusima mu ttaka sente ziragawa, ebintu emmwanyi ze batunda ebweru mutubuulire, byonna ne bakoddome baabwe. Kakati munnange gano amawulire booli awo waliwo ababadde baŋŋamba nti kakati laba Amerika bye bazzeemu, laba bye bazzeemu. Nedda ne mu kulayira baasindika omubaka, kubanga bano bo balina diplomatic engagements zaabwe engeri gye bazikwasaganyamu. Tebazikwasaganyanga mmwe ate oba ffe, nedda nti ebyo byonna bibaawo, naye ate era tekirobera, naye ensonga eba eri ku mmwe nga mmwe. Era wano Munnayuganda bw'olina okutegeerera ensonga eno nti ensonga eri ku mmwe so si bali mwekwasa ba bwereere, bwe mwagala mutuule butuuzi bo bali bajje envuba bayambe. Mmwe abalina okutandika era mmwe abalina okuggusa ensonga. Era Kyagulanyi ekintu ekyo yakibakuutira, akalulu ne bakabba ne tubatunuulira oba okitegeera. Era ne mu Iran bwe kityo bwe kyali, bano baasuubira, era Trump yagamba nti kakati mmwe mugire ffe bwe tuli. Bannansi era ne batunuulire olw'ensonga ezimu. Of course waliwo ensonga, tojja banenya kikumi, waliwo ensonga, naye Uganda waliwo ensonga weeziri, kubanga bano babeera bamanyi nti ddala abantu bagenda kukola ki, kukola bwe bati ne bwe bati, kubanga bategere tubabbye. Kakati munnange Uganda ekkiriza yenge eyinza okugaana ekkiriza munnange in principle to deploy personnel to a proposed international stabilization force in Gaza following a request from United States President Donald Trump. Munnange amawulire aga New Vision ge gaakubye omutwe guno omunene ennyo, era nga geesigama ku nsondambu eyeesigika ey'amagye, nga bagamba nti General Kaguta Museveni
awadde positive response, akkiriza n'akamwenyumwenyu, era nti eno positive response agiwadde Trump mu kukkiriza ku lukomo lw'essimu nti Uganda erina okubeera nga participating, erina okwenyiga mu mission eno wansi wa newly established board of peace. Kakati munange eggye lino eri awamu, kubanga si ggwanga lya Uganda lyokka. Kinsonga lwaki nkugamba nti bwe tulowooza nti Uganda gyokka yetwalayo amagye kati Uganda gye bagikwasizza, n'amagye amalala okuva mu nsi endala gyegali. Kakati nti eggye lino eri awamu Amerika lyeyagala okutondawo lisuubira okubeera nti nno ligenda kuyambako mu kukuuma emirembe n'obutebenkevu, okukuuma ba civilians, abantu aba bulijjo, era bagenda kuyambako ku facilitating humanitarian assistance, bagenda kuyambako ku bantu mu mbeera eya bulijjo, emmere batuuseeko etya, baani abafunye ebizibu, landmine zikubye baani, bwe bityo singa ziba yeziri. Kakati bagenda kuyambako mu ngeri efaanagana ku bwetyo, okubatuusaako ebyokwambala mu mbeera yonna. Kakati bagenda kuyambako mu kuddamu okuzimba Gaza oluvannyuma lw'emyaka egiyise nga bali mu kukuba buli kiramu, ebizimbe byonna babitadde ku ttaka sayidi zeeyo. Kakati munnange eggye eri awamu, so si UPDF yokka, kugamba kitwale nga bw'onoogamba nti ttiimu y'omupiira ey'amasaza, toyinza kugamba nti bonna bava ku kyalo kimu, nti bava ku bikondo, ab'e Mawokota bwe bavudde ku bikondo, bajja kuva n'ewalala eri Eggumba, wa bajja kuvaayo yonna okugamba si kale ekyengezaako kutegeeza, simanyi Mawokota komaawo, naye nga bajja kuva mu bitundu ebyenjawulo okusobola okujjuza ttiimu y'essaza eri Mawokota. Kitegedde kye ŋŋamba. Kakati ne UPDF nayo oba oli bakyayongerako okuva mu nsi endala, naye nga sinakubuulira bino bwe bigenda kutambula munnange, na biki oba ki kye kitegeeza eri abalafubalira enkyukakyuka wana Uganda, n'obuteyibaala oba n'advantage, obuteyibaala n'advantage n'okufunamu kwabwe n'okweyibaala kwabwe ku sayidi ey'abannaffe abalina akamwenyumwenyu kati, kubanga ekibadde bakikolerera ebbanga lyonna. Teweerabira nti aba maintenance palace balina solar systems okuva kwetandikirwako paka ku pano, oba oyagala 600, oyagala kwakisa kyalo, balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna, balina CCTV cameras nakugamba zikozesa solar, water pumps zikozesa solar, balina water heaters zikozesa solar, balina security lights zikozesa solar, gwe byonna aba maintenance palace n'ebyamazzi n'ebyamasanyalaze, era balina n'ettiimu ez'abakogesolo by'instolinga mu nnyumba yo. Kakati ate Hillside View Apartments zisangibwa wali Ejjanyu Church ku Entebbe Road, bw'otuuka e Namulanda kitendeka Jansi, buuza Ejjanyu Church yewa. Bw'oyita Namulanda ekkubo lya koolaasi bulungi nnyo, likutuusa bulungi nnyo Ejjanyu Church, awo omagamagako katono nnyo nga olaba Hillside View Apartments. Transport wabwerera okuva ku airport, amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, ate compound nnene, waliwo ne tent awo osobola okutuula n'oyokya ku nkoko ne neighbor n'omu naye najja n'akweyungako awo. Teri abagaana, muli abantu bakulu. Kakati aba Amora Beauty balina shea butter agoba enkanyanya. Kakati gwe bw'oyagala shea butter ali organic, aba Amora Beauty webali, ennamba zaabwe weeziri awo ku Uganda Atlagi bakubireko. Dokita wano ku Uganda Atlagi waali agaba eddagala lyakozeeko research, Dr. Kigwagwa eddagala lirina internal organs zirina ebuzibu, kibumba, kidini, mutima, amagulu, amagumba, tokyasobola kutuula. Ebyo byonna Dr. Kigwagwa abikolako. Pressure, sukaali, prostate, naddala prostate bannange
bitandika mpola mpola amaanyi g'ekisajja bitandikiraawo. Kati Dr. Kigwagwa ajja kuzza system obujja muganda wange. Enamba jinsabe, enamba yange esembyeyo 73 nsobola okuwa enamba ya dokita ewatali yaddaka kwa pulizo konna. Bwe just jangu mu WhatsApp yange ngambe nsaba ku namba ya dokita, totawana na kubuuza, gamba nsaba ku namba ya dokita, nange sijja kuddamu kigambo kyonna, ojja giraba ng'eze ku simu yo. Kakati munnange eyo tuveeyo tuddeyo ku bannaffe kati bakyakyankya, kubanga Muhoozi abadde ebbanga lyonna agoba ddiiru eno. Jjukira yayogerako ku nsonga za Isirayiri wali nti Isirayiri baganda baffe, akwate ku Isirayiri abakoze ki ng'anoonya nti sobola okuyingiza amagye mu Iran n'empambayo wiikisi 2. Mujjukira bulungi nnyo ebintu ebyo. Kakati anoonya engeri gye yeenyiga mu kintu kino. Wawe neenyiga munnange kyaddaaki anti munnange bagamba nti ekizimbya omuweesi ku kkubo kulagirirwa. Kakati olukuva bwe kiri nti munnange bo babeerawo nga musomesa olubuuza ansa. Waliwo abaana bamu twasomera mu kiraasi nga tukyali mu primary naddala oba nga omusomesa olubu okubuuza ekintu ng'oli awandikirawo omukono miticha abamu nga ne ansa tebazimanyi. Naye nze nga Uganda talagira linga siwalika mukono era nga kinkubye emigga ekyo. Somesa abuuza miticha abuuza nfunfunfu bw'osiriza omutunuulidde. Kati n'abaana akubuuza n'omubuulira ekituufu. Kati n'abulira obusungu. Kati mbe namubuliranga ekituufu nga mpita jangu galamira. Lwaki obadde towanika? Kakati ba miticha weebali miticha mugende, kubanga Gaza nayo si yewangu. Waliwo omuntu omu ali Gaza already yalabudde da UPDF nti amune gye mujja ate si ye Somalia eno walalamuuku bano balalamuuku gye mujja si Somalia, kubanga Somalia already contract kaput. Kakati wali Gaza muganda wange bwe tugenda mu ngeri y'amawanga okukolagana tekitegeeza nti bano basiiriza enkolagana yaabwe ne US. Nedda, ekyo si bwe kiri, kubanga bangi nnyo babadde n'enkolagana ne US mu byafaayo. Ne Iran eyo yaliko ne US mu biseera nga Iran erwanagana ne Iraq, mujjukira bulungi nnyo. Kakati biki ebiriwo muganda wange? Saddam Hussein naye yaliko omuganzi. Biki ebiriwo? Kakati ensonga eyo saagala mugitunuulire mu ngeri y'okuba nti kakati bano bamaze. Nedda, tebannaba kuba amagye ga ggwanga bo bali bwe bakimanyi. Amagye ga ggwanga UPDF si Museveni PDF, si MPDF. Kakati mundawo okusinziira ku report, Uganda egenda kubeejoyininga amawanga amalala. Kino kinjagadde okukolaga wano nti egenda kubeejoyininga amawanga amalala. Morocco enotwalayo amagye, Kosovo enotwalayo amagye, Albania enotwalayo amagye. Waliwo n'eggwanga eddala baliyita Kazakhstan. Nzijukira Museveni yawandiikira pulezidenti waayo ng'ayagala ajje, n'amutumira ne ORM ajje mu kulayira, n'agaana. Agaaka nkusindikire bano, teyajja sina gaswala. Kakati bano be bali committed nabo nga basabye okubeera nga baparticipatinga mu initiative eno. Kakati munnange bino okubaawo, Israel of course erina okubeera nga providinga logistical base. Kigambibwa okuba nti bamaze okubeera nga bagi establishinga ku saidi ya Israel eya Kerem Shalom. Kati nga awo balina okubeera nga bakurosingira okubeera nga bwe batyo beesogga ekitundu kiri eky'Gaza ekijjudde abasajja abazibu ennyo. Abasajja abazibu ennyo. Kakati bano basuubira okuba nti bagenda kuba babeera eyo mu kitundu ekyo, eyo logistical base
Israel yemaze okubeera ng'esetting era ng'esobola okuba ng'egenda ku accommodatinga nga 5 mu kusooka nga 5 era be bagenda okubeera nga badeployingibwa mu Gaza. Kati bwe bagamba 5 naawe osobola okutegeera nti abasirikale 5 ate amawanga gali gonna nga benga kumenyedde: Morocco, Kosovo, Albania, Kazakhstan, kitegeeza ne Uganda. Awo 1, 2, 3, 4, 5. Kati bwe tugenda ku 5 kitegeeza 10 oba okitegeera 10. Kakati initiative eno kino kye bagendamu okukola ejje eryo okuva mu mawanga ago kigoberedde adoption eya United Nations Security Council resolution November 25 nga bano ba endosinga peace plan y'okuteeka emirembe okutebenkiza Gaza era nga bayagala oku-establishinga a temporary international stabilization force. Bayagala okuteekawo stabilization force eri international era nga basuubira okuba nti yegenda okuyambako bakoye okufiirayo. Kakati eno yali proposal United Nations Security Council eyayisibwa 25. Kakati amawanga 13 gawagira gavotinga in favor, wabula China ne Russia bo babigaana era tebabyetabaamu ebyo. Kikiteeso bo bagamba tekitukwatako. Ne baddiri ne banyumya ne munywanyi waabwe ne banywa kachayi kyowange. Awo mbadde mugamba muti eyo kye tuli. Bateese bamaliriza kale naffe tukomiyo. Kakati New Vision bano nga batugamba nti US Army General aba New Vision bwe batugambye nti US Army General Jesper Jeffers ono yawereddwa omulimu okubeera nga akuliramu eno proposed Gaza Stabilization Force ejje eryo egattegatte nga basiseyokko ne bakomando okuva wano e Uganda batonotono. Kakati omukulu ono ayitibwa Jesper Jeff nga Army General mu ggwanga erya US yagenda okubeera nga yakulira ejje lino. Kakati ono yabadde amaze okubeera nga akinoganya nti ensi zigenda okubeera nga zenyigira mu nsonga eno zigenda kuweebwa emirimu mu operations zaazo nga amagye bagenda kuba batwala kye bayita administrative responsibilities. Bano bakulaga nti bakiddukamu nti obuyinza obwa administration babujje ku Isirairi ne US tebiriimu. Kakati babikwasizza amawanga gano amalala mumuddukanye administrative responsibilities, muddukanye. Kitegeeza kaki kasente tata n'omwana kasente. Kakati era n'ategeeza n'agamba nti awo bwe baba boogera ku ekyo bategeeza ki? Balina okubeera nga bawa basupportinga security arrangements, balina okuwa obukuumi era nga balina okukakasa nti n'abo aba hostages abawambibwa Abaisirairi abawambibwa era in fact ebyavaako enjege eno nti abakyasigaddeyo nga bateebwa kugamba balina okukakasa nti bali bateebwa. Kati bano kati muhozi kitegeeza nekiteeba abayingidde butereevu mu nteesaganya n'abaki n'abasajja baffe bali abazibu ennyo
abatasaaga era nga kakati babeera baagala bateesaganye nabo. Kakati Uganda People's Defence Forces bano tebannaba kubeera nga publicly balangirira deployment timetable yaabwe oba bunene ki bwe bagenda otwalayo, bungi ki obwa abasirikale bwe bagenda okubeera nga batwalayo. Naye acting director owa Defence Public Information Colonel Chris Magezi yagambye UPDF ejja kuba ekolerawo mbagirawo era nga singa ebeera efunye clear strategic guidance okuva eri Chief of Defence Forces General Museveni nti singa aba abawadde bajja kuba bagenderawo butereevu. Kakati Uganda jjukira nti eyina kyagamba nti eyina extensive experience mu regional peace support naddala mu kulwanyisa obutujju mu stabilization operations. Kati eno jjukira nti amagye gaffe gabaddeko mu African Union Nations, Somalia, era bano nga babadde bagezaako kukola ndoozi omulimu gwe gumu mu kuyambako ne mu kutraininga military training ate ekyo tekigenda kubaayo eri South Sudan gye babadde bawa olowooza okutraininga amagye ebyo babadde bakikola Central African Republic. Kati eri Somalia babadde bali mu kulwanyisa batujju n'amagye gaayo gabangulabangulamu bwe batyo. Congo tubalabye nga ne missions zaabwe ez'enjawulo zitategeerekeka yadde baba ku babusu. Ne Sudan wano nabo baliko ebibuuza kwokya Abanywere. Somalia already babagoba. Kakati wano Gaza ne babasabayo okwo. Kati ekyo Munnayuganda omu kye yeesibako nti kakati olaba Abamerika kakati babano nedda tukyesibaako ekyo kubanga kati bino ebintu biri ku mutendera mulala ate ejje lya UPDF niwakubadde bano bagamba lyabwe naye si lyabwe. Si lyabwe, si ly'abantu, si lya family, lya Uganda. Era akaseera nga katuuse abaana babagala okgenda nabo baligenda nabo, abalirisigalamu nga Bannayuganda balirisigalamu, era tujja kuba tubalaba. Kakati Uganda okutwala amagye e Gaza ndowooza eno eyinza okuba nga y'emu ku ezo oba move Uganda ziyali yagadde, security moves Uganda ziyali yagadde okwengeejingamu nga ebuuse semazinga wa Africa, era nga oba oli awo kiba kigitadde ku mutendero ogwa waggulu kuba kati eba nayo yeeyunze eba ku center eya international efforts to manage the territories post conflict security n'okuzimba oba engagements mu reconstruction. Kakati awo Uganda eba esembedde ku mwanju, eba esumuuseeko goge mazima. Aba kitegedde muganda wange, naye twogera ku Uganda tetwogera ku NRM oba Museveni, kubanga Museveni ajja kuva Uganda agiriki era amagye gajja kubeerawo, UPDF ejja kubaawo ebbanga lyonna nga nabano bakoze eki bavuddewo. Kakati bwe tolowooza nti newankubadde bano be basayininga endagaano naye ate era still UPDF esobola okubeerawo. Jjukira nti eno tebifaanagana ng'ebyeri nti babasabye 100 mutwaleyo 600 7 8 nga bw'olaba Congo oba Somalia oba Sudan. Eno bwe kiba 10 kiba 10. Era ezo ze muba mujja okubba, muba mujja okulya, tebifaanaganako nga biri nedda. Naye kale ngera bwe nkutegeezezza nti munnange bino byonna nga tondaba kubanga weekwasa ggwe munnankyukakyuka weekwasa baliyo, gwe atandikirwako, enkyukakyuka etandikira ku ggwe, era kiwe kyakuyiga gy'oli nti enkyukakyuka etandikira ku ggwe wano ku ground